nga twaniriza sabbiiti eno esembayo esabbiiti ebyafaayo mu bulamu bw'abamu mu meeting yaffe 2023 eye Masuliita. Njagala tutandike twogereyo ku bigambo si biwanvu nnyo naye nabitumye omuntu okugamba nti gwe avunaanyizibwa si mulala. Gwakola ki? Gamba muliraanwa nti gwavunaanyizibwa si mulala. Sigambye gamba nti nze kugambye gamba muliraanwawo nti gwavunaanyizibwa si mulala. Ebigambo binjala tulowoozeeko mu dakika zino entono ennyo. Ebigambo bino binjala tulowoozeeko mu budde buno nga twaniriza sabbiiti. Mbisomye mu kitabo kya Ezera. Ezera ayogerwako mu byafaayo ng'omusajja omu ku basajja abawandiise ennyo ate abayizi ennyo ate abasajja ab'ebyafaayo era abasajja abasanyukira ennyo amazima g'ekigambo kya Katonda. Ezera yawandiika ekitabo kya Ezera. Bw'oba olina Bayibuli yennyina eno eya kisosonkole mu ndagaano enkadde ojja kisanga ku muzingo gw'empapula 407 n'ezigwamu kubanga essula nnyingiko zaawandiika. Era ojja kisanga nga kiriranidde ekitabo eky'ebyomu mirembe. Ova ku byomu mirembe ekyokubiri n'odda ku kitabo kya Ezera kyenjogerako. Ezera alowoozebwa okuba nga ye musajja yawandiika ekitabo kino eky'ebyomu mirembe. Ekitundu ekisinga obunene ku kyo sinakindi kyonna, ebyomu mirembe ekisooka n'ebyomu mirembe ekyokubiri. Kino nga kyekitabo eky'ebyafaayo ekinnyonnyola ku byafaayo by'abasajja Abayudaaya, ki bye baayitamu, engeri gye baateekawo obukulembeze bwabwe n'ebiringa ebyo, bawaŋŋangusibwa batawaanyizibwa batya n'ebiringa ebyo. Kati Ezira ono alowoozebwa okuba nti ye musajja eyakiwandiika, era Ezira ayogerwako nti ye musajja eyakulembera ekibinja ekyokubiri eky'Abayudaaya abaali bawaŋŋangukira e Babuloni okuddayo e Yerusaalemi oba mu Isirayiri. Yakulembera ekibinja ekyokubiri. Si kyekyoka, Ezira yakola ebintu bingi nnyo ebimwogerwako ng'omusajja omuzira era omusajja yali ayagala ennyo Katonda. Okuva mu buto bwe ng'ayagala nnyo Katonda, ayagala nnyo ekigambo kya Katonda, ayagala nnyo okusoma amateeka ga Katonda ate n'ogannyonnyola abalala. Kati tekyali kyewuunyo nnyo Kabaka Alutagizerugizi bw'amuwa ekiragiro ave Babuloni addeyo agende mu Yerusaalemi oba mu Buyudaaya, naye nga n'ekimutwala kwe kuyigiriza ekigambo kya Katonda eri abantu. Wali wayise emyaka 8 kasookedde Yerusaalemi kiddamu okuzimbibwa, omulimu ogwakolebwa oba ogwakulembera omusajja ayitibwa Zerubbaberi. Kubanga Zerubbaberi ye musajja yakulemberamu omulimu ogw'okuzzaawo okuzimba Yerusaalemi ne kizzibwawo buto kubanga kyali kyayononebwa abasajja bano Abababuloni. Kati olw'okuba nti kyali kimaze okuzimbibwa kirabika nga kiteredde ng'abantu bano balina okuddayo okusinza Katonda ow'amazima mu nsinzi ey'amazima. Kabaka Alutagizerugizi kyava alagira Ezira naye addeyo mu Buyudaaya mu Yerusaalemi addemu okuyigiriza amateeka n'ebyeddiini eri Abayudaaya baddemu okusinza Katonda abwe nga bwe kibagwanidde. Yali amaze okumwetegereza nga musajja ayagala ennyo Katonda n'amateeka ga Katonda, kyava amuwa ekiragiro ekyo. Ezira kyava agenda n'abasajja 20,000 naye nga buli musajja alina famire ye ne baddayo mu Buyudaaya. Ebigambo bye tusoma mu kitabo kino kya Ezira essula zino tusomye olunyiri olw'omusanvu, essula y'omusanvu, olunyiri olw'ekkumi, ebigambo biddako wakati awo biraga abantu bano nga bagenda bayingidde mu Buyudaaya batandise batya obulamu. Naye olw'okuba nti obudde nyina bufunda njagala essira nditeeke ku ssula eno ey'ekkumi eya Ezira. Ezira akulembedde bazzeeyo bayingidde mu Yerusaalemi, naye bwe batuuka mu Yerusaalemi ebintu tebyagenda bulungi nga Ezira bwe yasuubira. Tebyagenda bulungi nga Katonda bwe yali asuubira Isirayiri. Ebigambo by'ensoma ebitandika n'olunyiri olusooka mu Ezira essula y'ekkumi bigamba nti awo Ezira bwe yali ng'asaba, ng'ayatula, ng'akaaba amaziga, ng'avunnamira mu maaso g'ennyumba ya Katonda, ne bakuŋŋaanira gy'ali okuva mu Isirayiri ekibiina ekinene ennyo eky'abasajja n'abakazi n'abaana abato
kubanga abantu bakaaba nnyo nnyini amaziga. Kiki ekikaabya abantu amaziga? Kiki ekireetedde Ezira okujja okufukamira mu maaso ga yeekaalu mu luggya wakati nga wakaabira wasabira Katonda nga yeegayirira abantu ne bajja ne bamukuŋŋaanirako? Ekibinja ekyasooka eky'Abayudaaya bwe bayingira mu Yerusaalemi, okusinga ennyo omulimu gwe baali balina okukola gwe okuzimba okuzzawo Yerusaalemi, n'omulimu ogwokubiri okuzzawo okusinza okw'obwa Katonda mu Yerusaalemi. Obuyudaaya buddemu bukulembera okusinza Katonda omulamu w'omukulu, Katonda omu asinzibwa. Naye batuukayo bangi baava ku mulamwa. Kati essaawa ne kikaabya Ezira nti agenze n'ekibinja ekyokubiri, bo nga tebagenze na missoni ya kuzimba Yerusaalemi kubanga kyazimbibwa dda. Beekibatutte kwe kunnyonnyola ensinzi ey'amazima, okuzzawo okusinza okw'amazima n'okugoberera amateeka ga Katonda. Ekikaabya Ezira amaziga kwe kuba nti ne be yagenda nabo bwe baatuukayo eri bakoppa empisa z'abali be baasangayo, baava ku mulamwa ne batandika okukola ebyo ebitakolebwa na baamawanga. Ne bava ku mulamwa. Basebo ne bannyabo, abaana ba Katonda, tugenda kuva wano ka meeting ewedde, ebigambo bingi byogeddwa. Twagala tugenda missoni ya kugenda nga tunyweza eby'omwoyo n'ebyenfuna mu maka nga tutandikira ku gaffe tusaasaanye n'amaka ag'abalala. Bw'otaava wano na missoni na kugendera ku mulamu ogwo, sitaani akwerinze, abamawanga bakwerinze, empisa embi zikwerinze, agazezze gakwerinze, ate n'abagenda okugakuyigiriza n'ogakuteekamu bakwerinze gye bali eyo bakwesunga. Nti Ezira n'abantu be yagenda nabo bwe bayingira bwe bati mu Yerusaalemi, bangi tebaafaayo kukuŋŋaanira ku Ezira kumubuuza nti owaayi tutandikira wa era tutandika tutya. Batandika kugabana bifo okufuna butuuze. Eyo gye bagenda okufuna obutuuze basisinkanayo abatuuze Abayudaaya abaabasooka n'abamawanga amalala. Kye baakola ne batandika okusuubulagana nabo, ne batandika okukola emirimu wamu nabo. Tebakoma ku ekyo, ne batandika n'okuwasaŋŋana nabo. Abayudaaya baali balina ekirayiro oba ekiragiro ekibalagiddwa okuva mu buto nga teri Muyudaaya akkirizibwa kuwasa munnaggwanga. Naye bwe baatuuka eri ne basuubulagana ne bano, ne bakolera wamu nabo, ne batabagana nabo mu buli kigambo, ne batandika n'okuwasaŋŋana nabo. Tebakoma ku ekyo, ne bava ne ku mpasa entuufu, ne batandika okuwasanga abamawanga bwe bawasa. Ezera agenda okutunulya ekiri mu bantu be yajja nabo, nga tokyayawula n'abaasangibwayo, nga tokyayawula munnaggwanga ku Muyudaaya. Ezera n'awulira ng'ennaku emukutte, n'awulira nga kimususseeko, naye kye yakola kwe kujja n'abeera mu maaso ga yeekaalu mu luggya wakati, n'atandika okukaabirira Katonda we nga bw'akaaba amaziga, nga bw'asaba, nga bw'eyeenenya, bw'eyeegayirira Katonda aleeta okusonyiwa okw'ekyamagero. Mbu bwe yafukamira ku maviivi ge wakati mu luggya lwa yeekaalu, bangi ne bamukuŋŋaanirako, abasajja abakulu, abavubuka n'abaana abato, n'abamukuŋŋaanirako nga tabafaako na kubabulira kigambo, naye nga ye asaba busabi Katonda n'akaaba amaziga. Nabo ne batandika okukaaba amaziga, batandika okukaaba amaziga. Suzano ojja kunsomera ebigambo ebyo. Agambye nti n'abakulu n'abasajja n'abaana abato, kubanga abantu bakaaba nnyo nnyini amaziga. Bakaaba nnyo amaki? Amaziga. Wali obaddeko mu kkanisa olusinga gwe mukulembeze ng'olina by'osuubira bye wali agadde mutuukeko, naye ng'olaba abantu tebabiriko, bali ku byabwe, bali ku ndowooza ndala. Nga waliwo kkanisa mission gyeteekwa okukola, naye nga bonna tebagirowoozaako, buli omu ali ku ngeri ze, ali mu bibye, ali mu bimusanyusa, tafuddeyo ba tebisanyusa Katonda. Naye mbu Ezira bw'akaaba ennyo amaziga, waliwo omusajja yasinga okukwatibwako gwe tusanga mu lunyiri olwokubiri. Awo Sekaniya mutabani wa Yekyeri, Sekaniya mutabani wa Yekyeri, ku batabani ba Eramu, ono yali omu ku batabani ba Eramu, n'addamu n'agamba Ezera nti, kyava agamba Ezira nti twonoonye Katonda waffe, twonoonye Katonda ffe, tetwonoonye ggwe. ne tuwasa abakazi bannaggwanga, ne tuwasa n'abakazi bannaggwanga ab'omu mawanga ag'omu nsi. Weewaawo, naye kakane essuubi weeriri, naye essubi likyaliwo, tebunnayita nnyo. Kale nno tulagaane endagaano ne Katonda waffe okugoba abakazi bonna n'abo be bazaala, ng'okuteesa bwe kuli okwa Mukama wange n'abo abakankanira ekiragiro kya Katonda waffe. Sekaniya bw'alaba nga Ezira akaaba ennyo amaziga, ali mu musana gumukuyenga, naye nga si yavunaanyizibwa, si yazizza omusango, si yayonoonye Yerusaalemi, si yayonoonye Buyudaaya bwonna,
n'amugamba Ezira situka. Ekituufu kiri twononye nnyo Katonda waffe. Tusobezza, tuvudde ku ndagaano, ne tuka n'okuwasa abakazi abanamawanga. Naye situka, tukole endagaano kaakano, wabeewo ebikyukamu. Oba kitegeeza goba bakazi banamawanga tubagobe. Soma ebigambo ebyo ebiddako. Kikolebwe ng'amateeka bwe gali. Kakikolebwe ng'amateeka bwe gali. Golokoka. Ekigambo kikyo. Kubanga kino ekigambo kikyo gw'okivunaanyizibwako. Naffe tuli naawe. Naffe tuli wamu naawe. Guma omwoyo kikole. Guma omwoyo kikole. Awo Ezra n'alyoka agolokoka. N'alayiza abakulu b'abakabona. Otyo. Abaleevi ne Isirayiri yonna. Otyo. Nga banaakolanga ng'ekigambo kino bwe kiri. Awo ne balayira. Basebo ne bannyabo. Okuyita mirembe gyonna abantu bazenga bava Katonda nakola bye baagala ne Katonda azenga asitula abantu be okukyusa n'okuzza obujja abantu abamukirizamu abamutera bamwagala naye ng'atandikira ku muntu omu. Revival zonna ezizibaawo okuyita mirembe gyonna egya Bayibuli, revival ekolebwa muntu omu. Enkyukakyuka nga enebeera mu kkanisa y'ewammwe, enkyukakyuka nga enebeera ku kyalo ky'ewammwe, enkyukakyuka nga enebeera mu famire y'ewammwe. Wateekwa okubaawo omuntu alengeredde ewala n'ategeera akabi akayinza okubaawo neyeewaayo okola enkyukakyuka eyo. Simanyi ogenda kuva mu lukuŋŋaana luno naye ogenda naki? Ogenda kutandikira wa? Ogenda kukola biki? Era ogenda kutandika ddi? Wateekwa okubaawo omuntu eyekkiririzaamu nti si mulala wabula nze gwavunaanyizibwa. Nga tewali yekkiririzaamu nti nze nvunaanyizibwa na kukkiriza gabana kunakwala na kunyigirizibwa olw'ebyo bitagenda bulungi mu famire y'ewammwe, famire tejja kudda bujja. Wateekwa okubaawo okumalirira, wateekwa okubaawo okusinzira, wateekwa okubaawo okutandikako, wateekwa okubaawo okulengerera wala. Kubanga Abayisirayiri buli we baakolanga ekitali kirungi mu maaso ga Katonda, Mukama Katonda ng'anakuwala, ng'asunguwala, ate nga takoma ku ekyo ng'abonereza. Wetuli leero eriyo abantu bangi abali mu kunakuwazibwa n'okubonaabona naye nga n'ebibabonyaabonya si musango gwabwe. Waliwo yayingiza ekibi mu nnyumba yaabwe, waliwo yayingiza ekibi mu famire, waliwo yayingiza ekibi mu kanisa, waliwo yaleeta ekibi ku kyalo, nga wateekwa okubaawo okudda obujja okw'amaanyi okukomyawo emirembe. Ezira yalengerera wala n'alengera ng'ekibakomezzaawo okukomyawo okusinza Katonda mu Yerusaalemi, kukomyawo okusinza Katonda mu Buyudaaya, nga wateekwa okubaawo okudda obujja, ye ne yeewaayo n'akabira Mukama Katonda we. Naye Sekaniya n'amugumya n'amugamba yimirira, wali mulala gw'olina okuyimirira. Mukadde w'ekkanisa gwe atudde wano, njagala nkutegeeze ekkanisa y'ewammwe nga nnafunafu ekola ebintu biri awo bitambula tebitambula, bisituka tebisituka, gw'ovunaanyizibwa teri mulala. Omudikoni gwe atudde wano gw'olina okukola enkyukakyuka mu kkanisa y'ewammwe. Ngamba mukazi gwe gw'olina okukola enkyukakyuka mu maka go. Gwe wootaawusituke, gwe wooteeweeyo, gwe wootoveeyo, amaka go tegajja kudda bujja. Katonda ayagala abantu abakutte omuliro, abatambula ng'enjiri ebookya bwokya, ng'obukulisaayo bubawunyako n'obbawunyako. Katonda ayagala abantu omulembe guno omwononefu guno ogwa Lewodekiya, okuba abantu abagenda okwasa omuliro. Tuve mu kibuguumirize, naye nga gw'ovunaanyizibwa okukoleza omuliro ogwo, gw'ovunaanyizibwa okuteekawo amaanyi. Sekaniya kyavudde agamba Ezira, golokoka kaakano kubanga ekigambo kikyo, naffe tuli wamu naawe, tuli ku ludda lwo, omwoyo kikole. Awo Ezira kyava agolokoka n'alayiza abantu bano abakulu b'abakabona, Abaleevi ne Isirayiri yenna, n'abagamba bakole batya. Soma olw'omukaaga. Ezira n'alyoka agolokoka okuva mu maaso g'ennyumba ya Katonda, n'akola atya? Omuzira gwe bakuggyeeko ab'ennugu, ani akikoze ekyo? Gundi musobodde otukwatirwa egundi ekisa. Soma biganye. Agambye nti awo Ezira n'alyoka agolokoka okuva mu maaso g'ennyumba ya Katonda n'ayingira mu kisenge kya Yekokanani mutabani wa Eriyasibu. Awo bwe yatuukayo n'atalya mmere, so teyanywa mazzi, kubanga
yanakuwala olw'okusobya kwabo abakola ki ab'obusibe balwa bayogerako be bano bazze nabo kubanga eriyo bannamawanga be basangayo ne bayabadde ekibinja ekyasooka okugenda naye bano ab'obusibe abagenze oluvannyuma bo bagenze na mission ya kukyusa Buyudaaya bwonna kuzzaawo okusinza okw'amazima mu Yerusaalemi okuzaga Katonda naye ate nabo beekobaanye nabo bekkiriranyiza ate beetabye wamu nabali bassebo ne bannyabo kino waliwo gwe kijja okunyiiza naye ffe wetwayingirira mu kukkiriza kuno myaka gye twayingira mu kanisa yali serious nga tomala geemoolamoola nkati bitwemoolamoola omwana w'ekkanisa omukristaayo omwadventist nga tamala gawasawasa era nga kikakutanda ne bawulira nti wagundi ayina ke yakuludde be pa olukiiko lutuulirawo naye leero bisusse tebikyategerekeka olaba bwana bweyongera bungi mu kkanisa kochu kano kadde no kali kadde ogenda okubuuza kano ka mutabani wa gundi yate yakafuna ddi nti yaleeta ddi ate ffe naffe tumanyi wangi naffe tetukola ki obwana buli awawa obubeera bwetala obwana kana kawala kakyaliwo kabuuka amabeere gakasituka ne kakutte mwana nti ate kano kani nti oyo gundi yekakulula wateekwa okubaawo muvu ekolebwa wetubanga tunazze ekkanisa ya Katonda obujja obanga temusobola kudisipulininga wakirimo mwedisipulininge musituke ekibinja ky'abavubuka mugende eri oluganda eyakuludde akantu ke mumulumbe mugambe nti oluganda ekituleese wano waliwo kye baatugambye ekyayingidde mu nnyumba nekitali kiki musabe musiibe oba kitegeeza kusiiba nnaku 3 tetuva wano okutuusa nga Natali yavudde mu nnyumba eno adde ewaabwe mubitwala ng'ebyokusaaga naye biziyiza omulimu gwa Katonda bireese okutogera omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso ebyo by'okuwasawasanga abanamawanga ffe tuli ggwanga ddondi tetumala gawasawasa tetumala gazaalazaala tetumala galeetaleeta obulenzi budibiza n'abaana baffe abakristo ab'omunda kubanga banyumirwa akali kakwata kutu n'amala galeeta myezi 3 ne kamuzaalira omwana Ezera yafukamira ku mavivi n'akaabira Katonda naye ng'ekimu ku bimukaabya n'atalya na mmere si musango gwazizza si kibi kye naye olw'obulumi n'omukwano gw'alina ku kanisa ya Katonda Bayibuli yange egambye oteeredde osomera olunyiriri olwo ne balangira okubunya Yuda ne Yerusaalemi abaana bonna ab'obusibe bakuŋŋaanire wa e Yerusaalemi njagala bakadde nga muvudde wano kino nammwe mugende mukikoleke wammwe ebbaale muyite abalenzi bonna abavubuka bonna abatasoma bakuŋŋaane e Yerusaalemi ebbaale abatasoma bonna mbagaye mwena mujje mubaaze buli gwe munaasanga alina akantu ke yaleeta nga yakayisa manju mukole ekiragiro soma era buli atalijja mu bbanga ery'ennaku 3 ye baawaawo ennaku 3 bwe ziti ng'okuteesa kw'abakulu n'abakadde bwe kwali ye afiirwe ebintu bye byonna soma naye ye yennyini ayawulibwe mu kibiina ekyobusibe weewaawo awo abasajja bonna aba Yuda ne Benjamini ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi ne bayita buli musajja jangu baali abasajja 2,000 bonna ab'obusibe mwena mukuŋŋaane mu Yerusaalemi naye gwe tulisanga nga tazze tugenda tuyola ebintu byonna byonna byalina ebyobugagga bimugibweko soma gwali mwezi gwa 9 ku lunaku olw'20 olw'omwezi otyo abantu bonna ne batuula mu kifo ekigazi mu maaso g'ennyumba ya Katonda bonna ne bakuŋŋaanira ku Yerusaalemi ku yeekaalu nga bakankana olw'ekigambo ekyo nga bakankana olw'ekiragiro ekiragiddwa n'olw'enkuba ennyingi genda mu maaso awo Ezera kabona n'ayimirira n'abagamba nti atya mwasobya ne muwasa abakazi bannaggwanga okwongera ku Isirayiri omusango yes
soma kale nno mwatule eri Mukama Katonda w'abajjajjammwe otyo mukole ebyo by'asiima ye mweyawule n'amawanga ag'oku nsi n'abakazi bannaggwanga awo ekibiina kyonna ne baddamu ne boogera n'eddoboozi ddene nti tiki nga bw'oyogedde ebigambo byaffe bwe kityo kitukwanidde okukola naye abantu tuli bannakuwala tebasobola nakuba ku amiina olwo lekeraawo okusoma tugenda kukomaawo kubanga ebiddako biyinza obubaka by'amazima mbabulire bakristaayo mmwe tugenda kuva wano nja kugenda nga nyweza ebyomwoyo n'ebyaki wa tolina byamwoyo byogenda kunyweza na byanfuna mu maka okujja nga muzzeeyo mwenna ne mwekyekinga musooke muddeyo kampu meeting ekigiteekesaawo kuzza kanisa bujja kukyusa kutereeza ebyasoba abasangiddwa mu kanisa nga batibwa bonna ne babatizibwa abasangiddwa nga balina engeri gye bagiragiramu gye batatambula bulungi badde banywa emyenge badde batambula bagendako ne mu busamize bonna ne balayira ne babireka abalina ebyawongo balina engeri gye basikira ebyewabwe ne babirita ne byokebwa abasangibwa nga bakulula abakazi bonna ne babagatta kyakiva ennyo kisiraani nnyo ate kolimo musajja gwe wonova mu kampu meeting eno ng'olina omukazi w'abandi gw'osula naye nga tomugattanga noddamu n'osula naye omwaka mulamba nga tomugasse walivudde wano nga musumba atandika butandisi kulanga wiikisi 3 zibamala balange omugatte oba omusasudde oba tomusasudde kikolimo kinene nnyo omukazi gwe kyosibye mu nnyumba ne mu kanisa ya Katonda bw'onoddayo ne webaka n'omusajja nga takuwasa nga kujja wammwe ayina amagezi ayina obwongo olwalivudde wano mukole endagaano abamu balina mu kuweereza n'atakwatibwa na nsonyi kuyimira ku stage kuyimba tugenda Sayuni kibuga kirungi ogenda muyawa eyani Sayuni nze sijja kigendamu ng'okimanyi bulungi nga bayibuli eyogera bulungi nnyo tikubanga abakaba n'abenzi tebalingira bwakabaka bwani bwa Katonda n'okabwalo n'engira ekkanisa ya Mukama Katonda myaka gyonna mirembe gyonna gwe n'otambulirawo buli kamu meeting n'ekuyitako buli revival n'ekuyitako olaga mu Sayuni yawa bano bagamba katwewe ennaku 3 zokka buli yenna ayina ke yapaaza kanamawanga bajje wano basimbe layini atalijja byonna byalina bimukole ki mukadde w'ekkanisa oyinza okuddayo n'oyimirira mu kanisa y'ebbaale n'olangirira bw'otyo oba ye Masuliita nti buli eyakululwa omukazi ku Sabbiiti akawungeezi wano olujja kuba otandise okukola ojja kutuuka okunoonya aboogenda nabo nga tebajja kubanga balina bye bakwataganye nabyo ate batasobola kuta ate byatagenda kuta agenda kuyingira bw'agamba Matayo 7:13 muyingire mu mulyango omufunda kyategeeza tebali alina byakwataganye nabyo nga tebikwatagana na mpisa yaggulu agenda kubiyisa mu kalyango kafunda tolina gy'otwala ddayo tule n'omukazi omugambe mukazi wattu bye tukozeeko bimala kati nkwetaaza mpeta ate kineewunyisa abakazi abamu babayamba na buyambi gwe omusajja okkiza nti kankugatte empeta akuyamba buyambi gwe olina okuddeka newegayirira abeewammwe nti taata temusala bintu mukize omusajja ajje n'ebirabo byonna byasobola tutereeze ensonga naye naawe n'oyimirawo kubanga nze watansasula bintu bingi sijja kuzitowa wammwe nga wawewuka dda bino byanaleeta ng'ozadde abaana 12 byonoozitowamu buli mukazi alina amagezi nga bakukulula tewalivudde mu kampu meeting eno noddayo nobeera wa musajja myezi gisukka 5 4 nga takugasa empeta kubanga gwosibye emikisa gyewamwe n'osiba n'emikisa gy'ekkanisa mbolo njogedde bubi anti daba mutandise okukyusa feesi munyize bameka kumwe ng'olina omusajja eka nga n'omusajja oyo yakusiba empeta naawe omusajja ng'olina omukazi nga n'omukazi oyo wamusiba empeta ayimirira ndabe gaki ekyakutuusiza we sikulabira n'abagabi buli muntu atule bwe mulabira mu feesi kati nga olina omukazi gobeera naye eka oba omusajja nga wamusiba empeta ayimirira musumba mbadde neraliikidde muganda wange kati abalala temunnaba kuwasa temulina oba mwakululwa
kati mwe mutuule ngenda okuyimiriza abalala bameka buli ali wano ng'okimanyi nti eko oyina omusajja oyina omukazi naye nga temunabagattibwa naye yimirira. Kale wanika buwanisi mukono kuba okuyimirira kuganyi. Oyina omusajja oyina omukazi temunabagattibwa mpeta yimirira. Sifudde basi mukristaayo ba mukristaayo yimirira. Tebali yewaani kati gwo yimiridde. Simayoloza tuli ku byalo ali wano gwayogera. Abali wano abatayimirira mu mwabaki temunatwalibwa. Bw'oba tonnatwalibwa nga tosoma kiki ekikugaana olina buzibu ki? Singa abadde wakyali ennaku eziwera 2 twalisose ne tugatta bano kifuba ne tutandika n'okunoonya bano abatalina tubalabira. Kubana abamu tebalaba bulabi. Era yo wano atakwatibwa nsonyi nagamba nti abawala tebalabika. Kuba wala abali wano enkuyanja wano abayinza n'okutwalibwa Abababuloni. Bali beewe ennaku 3 kukola nkyukakyuka na kudda bujja ne bagamba kakati wewadde ennaku 3 weziti. Abakadde abali wano nsaba kino mubeere serious. Muyambeko wano waliwo n'omulenzi nga wa kkanisa nga muyimbi bulungi ayina ne talanta ayina ne byakola naye nga bambi amaaso ge galina obuzibu nga talaba nga yitaga jasi kuyambako buyambi mulaga nti otomulaba oyo. Nze mu meeting y'omwaka ogwedde nina omulenzi yali nali namulabako dda naye nga si mukwano gwange nnyo naye nga mulinamu olukwano olutonotono. Kati tuka mu meeting gye nagikola sijja kwogerayo nandaba mangu najja nannyaniriza. Ekimu ku bye yaŋŋamba nti musumba nno mbadde saagala mwaka gujja gugweko nga siwasizza mukazi konze obuzibu buli luddawa tanti abawala omuwala kati mba ndyawo ne wajjawo omuwala ng'ate y'omu kwe baatuwadde okutulabira nga bambi muwala mulungi nnyo nga mukozi nga so busy nga bano bwe mwalabi bano abasomesa bye bayimiriza wano nga muwala ali very active. Ne mugamba naye gundi wangambye abawala tebalabika kakati ate bano abatulabirira bo basajja oba bafumbo. Kyenva mutunuliza omune mugana oyo mufumbo oyo kyali oyo si mufumbo omumanyi nti mumanyi abeera wa nti abeera kuno akolera wa tukola naye akola waliwo enkolera kusome ne mubuza kati oyo womugambako ekyemu nti jagala kuwasa yiya baaki ate nno munaye mukwano gwange nenze kiba tikinagira naye ate ne mubuza ali omugambye ekigambo kino nti amazima simugamba nko kigambo naye ate mukwano gwange nempita omuwala akawungeezi nemugabo waayi gwe nga tofumbirwa abalenzi tebabakola tebali siriyasi kozi okakasa nti naye nga nze nalabika ali siriyasi mukuyitira omulabeko nti musumba mpozi nga gwa mulayinza sinamulaba kyenva mulinda isaawa ebaleetera ebyokulya ne babireeta mulenzi muga gundi jangu wano tunyumyemuko nkwetaaga ne lujja n'olulenzi nga lugooka lwekalisa ono yatudde eddaawo ne muga nti owaayi ono mumanyi nti mumanyi wabeera wanti abeera kuno akolera wanti tukola naye ne mugamba nti wali omugambyeko ekigambo kyonna kyonna ekikwatagana ebyobufumbo mbadde sina kinali mugambyeko ne muga naye wokimugambako kiyinza omuggala amatu tisimanyi kati kimugambe nno nga mpulira. Mwamuyita byakusaaga abavubuka abafu abamu bali awo bayina ekizibu betaaga kuyambako buyambi naddala abavubuka abakristaayo bano bwajja mu kkanisa muteekawo misomo giyigiriza abalenzi ngeri gye batandika n'ebiringa ebyo abamu azaaddwa nga yina azaaddwa mu byakwewombeka lesoni kasisimuka buli wasinga byeyo emboozi gy'alina. Abalenzi oyo mulenzi n'omuwala nga bonna bagoggofu bonna bayivu bonna bakozi ne mbagamba kati njagala omu ku mmwe ayina ensonga ey'amazima yaba agimbulira essaawa eno nzyatuva wano nga tukkanyiza oba musobola okukola obufumbo oba temusobola buli omu n'asooka atunuulira munne. Nalaba batidde buli omu okukyalo nga kati mugende mbawaddeyo ekiro mugende muwumule buli omu akisabire enkya mukomawo nga munziramu na ansa nti kisoboka oba tekisoboka. Mu Mukama waffe Yesu ebigambo biwanvu ne tugenda okumalako camp meeting nga buli omu angambe nti kikola ki. Amina.
ne tutandika olugendo ne tulutandika bali nga batandika kunkubiranga busimu wayi musumba ebintu bikola wayi musumba ebintu bitambula ebintu birimu eggumba twagenze okutuuka mu meeting z'omwaka guno ennaku z'omwezi abadde 13 omwezi ogwedde ogw'omunaana nabagatidde wali ku Bbunga Central Church. Amina. Ne tulya ne reception ku Bbunga wali soya ate nze nabeegattidde kuba nze natandika olugendo benyini nabaga nti gwoteekwa konze yenze ate baali bakyegira bekyemolamola. Omwana natugamba tugenda kukyala ate simanyi esenga tugenda mu kyalya watata konze nti ate watata bakyalayo ewatata bagendayo kwanjulwa nti ate senga simanyi gyali tasobola kukyalizaayo kofe nengamba omukadde wange n'omukadde wange asigukulula ebikonge nimuga tuberekere ku mwana mulenzi tugende tukyale fene tupanga buli kintu kye bayinza okubuuza n'ekiyinza okukkirizibwa tukipanga mu mmotoka ntugenda baloza tugenze kukyala bwe twatuka eri abagenzi okukyala nalinze ne mukyala wange oyo n'omukadde w'ekkanisa omu ne jjajjawo mulenzi twali bataano twali mukaaga ndoza twalinga bataano bali baloza tugenze kukyala fe nga tuyingira nnyumba akamotoka kaffe tukataddemu bitukataddemu ne basa yaffe tugitaddemu bitugitaddemu tetuva tugamba taata nti fe ekituleese wano tuzze kutuwa muwalawo kiki tuzze kutuwa muwalawo ate mubawe ntya kutuwandiikira bbaluwa ebakkiriza okugattibwa n'ono tiye mbadde nga tugenda kumala kukola mukolo gwa kwanjula nti ogenda kuwanjula eryani si gwe taata azaala omuwala ono tiyenze kakati ate kwanjula kiki kukyotegeeza tusooke tufulume mu lujja nga tufuluma mu lujja nga twogeramu gagamba ate mbadde ndowooza nafulumya n'ayita abafamire yange n'ab'ekitundu kyobayitira ki bino byakweraga nti ate n'ebintu muyina okuleeta ebintu yatwegala bintu ki nti muyina okuleeta ente tugiyina ente gyoyagala tugiyina ye ate mugitadde wanti tugiyina netumubuuza omukolo gwa buwangwa oba gwa ddiini nnyo gwaggulu nti gwa buwangwa tetuli baganda nti ye ente nganda egula sente mmeka enkazi ekusanyusa ti sente bwezi tituziyina zizino mu bbaasa muzeeyi n'awunga tugenda okuvaawo ng'ebbaluwa agiwandiise mu lujja kati ebintu ebimu mwetooloola mwebuzaabuza muzze ekkanisa emabega mwekotogedde n'ate nammwe abakadde abazaala abaana muyina emitima emizibu olowooza nti osala ebintu nti omwana yagenda okugaggawaza neewona oli ebyo omwana togenda kugaggawala. Nze nali mpasirizaako omulenzi omukazi nga tusasudde $5,000 gino egya Uganda gino kino ekizike kino mu bbaasa. Poliisi basebo ne banyewo kyenjagala okubasaba wuliriza Sekaniya ng'amaze okuwaga Ezira yamugamba gwe situka oyogere kigambo buli ky'onoogamba tuli beetefutefu kuwuliriza. Ezira n'ayimirira mu buvumu ekimu ku biremesezza abakadde n'abasumba bamu okuyimirira kwe kuba nti abamu ku bali mu bukulembeze otuka okuvumirira ku mize ng'ate namwe mutandika kwekkiriranya. Naye bano bakkiriza nti buli Ezira ky'onaayogera tuli beetefutefu okussa mu ki n'atowa oda kati buli yakulula ajje mu maaso. Ye lwaki sibayita mu abaakulula abali wano? Lwaki sibayita bantu mu buli yakulula omukazi ajje mu lujja wano aveeyo ajje tusabe essaala tulabe Mukama watakola enkyukakyuka nga wakulula omukazi yimirira awo ne Musa wakulula omukazi gwe obadde osaana nsooke nakuba mpi kale sigalawo. Basebo ne banye muve mu kusaaga bino tetuli mu kusaaga njagala buli yakulula ne yakulula ajje mu lujja wano tugenda basabira essaala etali ya bulijjo Mukama abeeko kyakola. Njagala bino ebigambo bye tuddamu okusoma tubisome nga buli amanyi nti olina omukazi gw'obeera naye olina omusajja gw'obeera naye nga temunabaggatibwa ng'ojja wano mu lujja. Tusome ebigambo bino ebiddako si lwa bubi tetugenda kukubamba okwo tetugenda kukolimira naye njagala ojje tusabe Katonda omulamu ow'omu ggulu kubanga kino kyekimu ku biziŋŋamya ekkanisa kyekimu ku biziŋŋamya omulimu. Bw'obanga omanyi nti oli mu bufumbo nga si bugatte si butuufu tebukkirizibwa wano gw'ovunaanyizibwa ku kukola ky'oteekeddwa okukola okulaba ng'oteekawo obutuukuvu makaago. Abaana bano be muzaala bano singa onoobazaala nga tolongoosezza nsonga oba omulazi naye kyagenda okukola ng'atuuse okufumbirwa
kati buli atagala kukola nsigo mbi makage ajje wano maaso musumba Sserunjogi tugenda kusabira abantu bano ate otumala okubasaba tugenda kubawandika be tubisobola okuyamba tubayambe mukaabeko kyakola wabeewo ebiterera ne bwe tunayimbirira ebirala bitya ne bwe tunakola ebifaanagana bitya kino nga tekitereezebwa ekkanisa tesobola kutereera tesobola tebannaggwayo ate sijja kukukaka nze njagala ekawungezi ka leero nga tutandika sabbiiti eno entukuvu ya Katonda nga tuyingira obutukuvu bwa Mukama Katonda bassebo ne bannyabo bwe yali amaze okutonda omuntu yamuwa ebintu ebitukuvu bisatu byamuwera mu lusuku Adeni. Ekisooka gaali maka, ekyokubiri yali sabbiiti, ekyokusatu kyali kitundu kya 10 bitambulira wamu. Obutukuvu bw'ebisatu ebyo we bukubula tolina gyozza kkanisa tolina gyozza bulamu. Nyabo soma ebigambo ebisigadde nga bye bajja soma paka inaga nti lekeraawo twakomye ku lunyindoza lwadde lwa 8 oba lwadde lwa 7 13 twatuseeyo naye abantu tuli bangi wuliriza era byebire ebyenkuba ennyingi abantu abaali bakoze embeera efaanagana bweti baali bangi nga tebasobola kikolerako mu lunaku lumu bwe luti nze wange eri nakikoze musumba Sserunjogi nga camp meeting esembedde natabadde church board ku church board nemba wa wiki namba nga mbatambula mbuli church board nabawadde olunaku lwabwe zi church board 11 ezimu nenzigatta nemba gamba bakadde munkole kimu munsindikire buli yakulula ne yakululwa abamu ne bajeemerayo naye abangi bazze naye natunde ne ngamba Katonda wattu nga sirowoozanga nti Masaka ayinza okuvaamu abantu abangi bwe batyo mwe muli nabatono mwebaze Katonda we baba abamu tebakoze emputtu naye abamu bakoze emputtu ate tebazikoledde kunze bazikoledde Katonda. Bana abantu bagenda kulaba omukisa mu maaso ga Katonda. Amina. Mbakakasa tugenda kudda mu camp meeting y'omwaka ogujja nga mbano Mukama alina ebyamagero byakoze. Amina. Kubanga Bayibuli ega nti buli abika kusobya kwe taliraba muki mukisa naye oli akwatula yaliraba omukisa mu maaso ga Katonda. Amina. Mwe bali kuvayo bakazi mwe ne basajja mmwe. Ni abasajja batono mwe nabani ababawasa. Baliwa wobanga musajja wo wali wano genda oyimire buyimirizi wali kina mmala. Tebaliwo tubanoonyeza abalala. Anti bayite bali serious. Tunoonya ali serious mu bano kubanga nabali wana bamu abatajja abakazi tebazze. Ate oli takuvunaanyizibwako omukazi aba wa musajja nga amaze musasula waabwe na mugatta mpeta. Kati abo si basajja bamwe si baami bamwe wabula mweyambisako beyambise. Ekyo muyino kimanye. Teri musajja n'ogwa kuvunaanyizibwa nga tana kugatta mpeta. Yensonga kino kusaba envanyuma tulanga. Ayina ensonga ey'amazima akole ki? Kati gwe batanaba kulangirako ekyo toyina kuvunaanyizibwako wabula omweyambisako naye akweyambisako. Kyemukola mu luzungu bakitako habiting. It's not marriage, it's not what but cohabiting. Geno nonyeze ekigambo cohabiting kitegeeza ki? Amakulu gaakyo mukulu saane empandikira abantu bano abali wano ngenda n'ennamba z'essimu zaabwe nze gwe mpandikira linnya lye nze njagala erinnya lye ennamba y'essimu bwe ntuukanga mu ssaawa gye nsabira ensonga eno ewange mu maka n'abantu bano mbateekemu mu ssaala kyekigenderwa ekikulu. Nyabo nsomeraako twagala tumaliriza obudde bugenze. So tetuyinza kuyimirira bweru Nti abantu bano bangi nnyo tetuyinza kukozesa budde bufunda ate tetuyinza kuyimirira bweru naye so guno omulimu gwa lunaku lumu oba bbiri kubanga twasobya nnyo mu kigambo ekyo bassebo ne bannyabo. Kale abakulu baffe balonderwe ekibiina kyonna otyo n'abo bonna abali mu kibuga byaffe abawasizza abakazi bannaggwanga bagire mu biseera ebiteekebwawo weewaawo era wamu nabo abakadde ba buli kibuga n'abalamuzi baakyo okutuusa Katonda waffe lwalikyusa ekiruyi kye ekikambwe ne kituvaako okutuusa ekigambo kino lwe kinaamalibwa. Weewaawo 15 Yonasaani mutabani wa Asekeri ne Yazeya mutabani wa Tikuva bokka ne bayimirira okugaana ekigambo kino. Wuliriza Mesulaimu tukola ebintu ebituufu twagala ebituufu bikolebwe naye era tegenda kuleba bagenda kukiwakanya tebule bagenda kukigaana tebule bagenda na kusoma byawandiikibwa kiri luddawo ekyo naye nga osoma Bayibuli mwebiri tetukola bintu bya mu bbangafu tugamba nti wekibanga kiri mu Bayibuli nja kukola ki? Nja kukikola. Nja kukikkiriza.
soma nyabo sina kugamba nti lekerawo Mesulemu ne Sebasayi Levi ne babayamba weewaawo abaana b'obusibe ne bakola bwe batyo awo Ezera kabona n'abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali era bonna ng'amannya gaabwe bwe gaali ne bayawulibwa ne batuula ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi okukebera ekigambo ekyo ebigambo by'abasajja bonna abaali bawasizza abakazi bannaggwanga nga tewannayitawo olunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye ne mu batabani b'abakabona ne mulabika abaali bawasizza abakazi bannaggwanga ne batabani b'abakabona batabani b'abakadde gwe togattako bibyo mutabani wa Yozadaki ne baganda be Maseya ne Elieza ne Yalibu ne Gedaliya ne bawaayo emikono gyabwe nga banaagoba abakazi baabwe era kubanga omusango gubasinze ne bawaayo endiga ennume ey'omu kisibo olw'omusango gwabwe ne ku batabani ba Imeri Kanani ne Zebadiya ne bookomaawo basebo ne banyabo bano bakikwata siriyasire onkoze bulungi nnyo mubeere bubi bw'otamubeere bubi tajja kutegeera bwe kiruma mubeere bubi kimulume ate mulabe musajja amalina okuvuga emmotoka oba kitegeeza mukwasa kange kali akasigaze kasukka kakole emikolo oba kwata kataata akokola baako kaali kawasiza ku mukazi ako mu bukadde bwa kaali kawasiza omukazi era kati mama bwe mola tugenda kutula butuzi tugambe nti owaayo beetaaga biki mama lubbi waayo katulwaki tumugatta tutandika okumulanga enkya amanya gono mugawandike n'owewuwe bulungi nnyo ye omukyala wali wanu taliiwo nga saaligenze nga simulabyeko enkya siva wano nga simulabyeko nga tompadde na lunaku lwe tubagatta tekisoboka nze omanyi eno wiiki musumba tewagituwadde tetulagira nga bwe twagala nga bananyini buyinza kati siva wano ekirungi ngenda kukyogerawo nobayagala nekiddemu nga nenanyini buyinza tudde wali ngambe wano siva wano nga tompadde lunaku lwogattibwa siva wano ate njagala kutaba buli ayina ekifo eky'obuvunanyizibwa oba kyabutendeke oba kyabukugu oba kyabumanyi mu kkanisa oba kuyimba gwe ng'oli mu kategole eno wanika omukono ndabe oba oyimba oba okulembera ssomero lya sabbiiti oba osomesa abaana naye ng'oli mu kategole eno wanika omukono ndawe oba otuddeyo oba oli wano temuliwo wano njabaddamu enkya mbaaze wanyi sikawudde ngambye bw'oba ng'oli wano oba oyimiridde wano oba otudde eri naye ng'olina obuvunanyizibwa bwonna bw'okola mu kkanisa bwonna naye nga tonnabagattibwa wanika omukono ndabe akyali omu wano gwe nakutegedde dde ate oli mukwano gwa gwessa era gwe ngenda kutambulirako nnyo pulizi temukisaagira musi lwa bubi kino tukikola lwa bulungi mukulu owuwa aliwa taata mukwano gwange muganange taliwo wamulese waka ate gwe owuwalo lwaki mubalekayo ajja bafuukira ekizibu abo omukazi buli wamuleka ebbali bwoti ajja kuyoola ebintu biri yali Rakeri yabiyole wa taata we oddeyo nga yakoze ebiraku atali mu camp meeting ekituleta mu camp meeting kudda bujja kukyusa ndagaano zaffe kukyusa ntambula yaffe ne Katonda waffe ndooza mumaze okuwandiika mwebale nnyo basaba ne banyawo tugenda kuyimirira okusaba naye ngenda kusooka kusaba n'abantu bano nga naawe oyimiridde gy'oli eyo yimirira gy'oli eyo aboogera temwogera tuli mu kifo kitukuvu tobiyita byakusaga tuli ku mbaga kuyisa bivulu tuli ku mbaga ntukuvu ya Katonda afu musumba enkya ojja kunyongerayo obudakiika zisinkane buli muntu ali mu kkanisa nga si mufumbo mugatte ovayo nga njogeddeko nabo ekigambo waakiri kimu oba bibiri waakiri ebyokuyigiriza ebyawamu naabireka naye nenjogera n'emikwano gyange bano nyina emboozi yaffe gye tunyumyanga ffe nga tuli ffe bali abasunzi nga tebawulira yeffe twagala kutereeza nsonga yaffe ne Katonda waffe waliwo ansuubiza nti omwami enkya n'abaawo oba omukyala kumu abayimidde wano maaso ng'enkya omusuubira okubeerawo musumba tuyinza kuwandikayoko obupapula obw'enjawulo obaluwa obuyita
bana abatawanise nabo tubayita abaabwe babeerewo kuba naali agadde wetumuwandikira nga ffe abasumba n'essaala nitugisaba gwe togamba tebabisobola bwe batasobola kujja wakiri gwolemera eddala eno oleme kuddayo yakunoneko bunonyi tumukubire se tumugaye nti ono tetumuta kuva wano kuddayo okutuusa nga ozze wano tulabe bw'atajje ate kino manyi wekyogera omuwala omutonga gwe wano singa akugayalira ennaku 3 4 bwe ziti zikumala okufuna omusajja omulala omutuufu kale tugenda kusaba essaala enjawulo otugimala Susan agenda kuyimbayo oluyimba tuleke tuve mu kifo kino ffe bade manyi musumba maze okuwandiika njala tusabe bakyawandiika Susan lwaki toyimba luyimba luno nga amaliza okuwandiika bakyawandiika yimbayo oluyimba awulira nga otendewererwa nnyo oyinza okutuulamu katono obwanga otenne nga sobola okigumiikiriza yimirira awulira emirembe naye awulira nga osobola okutendewererwa n'otalantuka n'ogwa olusinga n'endyambi gwe tuula mangu ebamaliza okuwandika Susan tuyimbayo oluyimba lumu tulyoke tusabe essaala bulungi nga tumaze ebyokuwandiika basebo ne banyabo njagala ebigambo bino bibeere bibyo nange era bye sigenda kubiddamu nnyo ebiri mu ssuula eno ey'ekkumi olunyiriro lw'okuna byenkusibirira akawungezi ka leero mwezire essuula ey'ekkumi olunyiriro lw'okuna njagala Susan yaddemu alutusomere nga tugenda okusaba naye bibeere bigambo byo akawungezi ka leero bibeere bigambo byange bibeere bigambo bya buli mukulembeze ezere essuula 10 olunyiriro lw'okuna golokoka wuliriza mukwano gwange omwagalwa kubanga ekigambo kikyo bigambo bino njaba bibeere bibyo naffe tuli naawe wuliriza guma omwoyo kikole buli muntu njagala buno bubeere bubaka bwo buli kyolengera ekitatambula bulungi mu bulamu bwo buli kyowulira nga si kirungi si kituufu mu makaago buli kyowulira nga tekiteekwa kubeerawo kirina okukyukako mu kanisayo gw'ovunaanyizibwa golokoka okole enkyukakyuka mukazi gwe teweebaka towulira mirembe towulira ssanyu ng'omusajja akuzaalamu ono akuzaalamu oli ng'oli maka go kakasa nti si makaago sawe nagayinza okwefuulira golokoka obeeko kyokola mukole endagaano mukanye bano baalabanga ekkanisa ya Mukama egenda enafuwa abakomyewo okukola enkyukakyuka mu Yerusaalemi byonna bitabuse tokyawula mu Yudaaya ku munnaggwanga ne basituka Ezira bwe yalangira bw'ati buli muntu laga tukkiriza buli kyolangira kye tukola nga tunakola kira kyonna katukyokere ku kino kuba kyali kisinza okuleeta obuzibu kutereeza bufumbo kutereeza maka basebo ne banyama nga tumalako camp meeting eno mbasaba ebintu bisatu mubeere serious ku byo ekisooka buli muntu tunuulira amakaago bwe gaba tegayimiridde bulungi goba otandikirako okutereeza bw'omala tunuulira enkuma eya sabbiiti kuba ke kabonero ka Katonda akatwawula ku bamawanga kuba tali bakkiriza bw'olabanga enkuma ya sabbiiti mu makaago mu kanisa tutambula bulungi mugitereeza embagirawo ekyokusatu Katonda kye yaweera omuntu mu lusuku Adeni kwe kumanya Katonda nti ye nannyini buyinza ye nannyini bugagga buli bugagga bwo n'omuyingizaamu n'oyawula ekimu eky'ekkumi mu nsimbizo ojja kulaba omukisa mu maaso ga Katonda n'ebirala bitandikiraawo naye gwe wennyini awulira bino golokoka baako kyokola kubanga gw'ovunaanyizibwa Mukama bampeera omukisa abali waggulu tujja kufukamira abali eyo mujja kuyimirira nga yowombeese naye wobanga olina omukeka olina oyinza okufukamira wali nyambi nayo n'ofukamira atalina ofukamira oli wa ddembe okuyimirira nga yowombeese ng'okotesa omutwe gwo tusabe essaala ewunzika okusinza kwa kawungezi ka leero katusabe Mukama Katonda kitaffe omwagala omuyinza w'ebintu byonna Katonda abajjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo gwe yaliwo aliwo era agenda okubeera emirembe gyonna osaanidde Mukama okusinzibwa n'okutenderezebwa kubanga gwe Katonda ensi yo n'okujjula kwayo gwe nannyini buyinza gwe nannyini kutonda gwe mununuzi waffe era gwe mulokozi waffe kale tunaddukira eri ani wabula eri gwe agaba obulamu twebaza Mukama omukisa gw'otuwadde okusaasira kw'otusaasidde gumiikiriza kw'otugumiikiriza nga tuli mu bulamu buno
twebaza Mukama olw'okusaasirwa bwe watuwa omukisa ogw'okutegeera amazima ag'ekigambo kyo. Tuyimiridde wano Mukama Katonda okubeera omusana eri ensi. Kyenva nsaba nga nkwegayirira olw'ekibiina kino kyonna kyonna Mukama ekivunamye mu maaso go. Wabaawo kyonna kye tubadde tukola, kyonna kye tubadde twogera, engeri yonna gye tubadde tweyisa nga teweesa linnya lyo kitiibwa. Mukama Katonda tusonyiwe, tusaasire, tufukamidde kwenenya mu maaso go. Ezira yanakuwala n'afukamira mu luggya wakati mu musana n'akaaba amaziga olw'okwonona Isirayiri kwe yali ayingiridde, naddala abo be yali akomyewo nabo ab'obusibe, nga bakomawo ne mission ya kukyusa nsi, kukyusa Buyudaaya bwonna. Naye ate ne batabagana n'abalala ne bekkiriranya ne bakola ebyabo bye basanzeewo. Abaana babo bulenzi n'abo buwala bangi bawabye, bavudde ku mugendo olw'abaami be bafumbiddwa, olw'abakyala be bawasizza, olw'ebika gye bava, olw'emirirano babeera nabo, olw'abantu be bakola nabo ku mirimu. Ne tukola ebitasaana mu maaso go. Ne tusaba Mukama otusonyiwe, tusaba otusaasire. Abayudaaya nga bakuŋŋaanye bakuŋŋaanira ne Ezira ne bamugamba katusooke tutereeze ensonga, tebunnayita nnyo, wakyaliwo essuubi. Mukama tuzze mu maaso go n'abantu bano abayimiridde wano nga twagala kubasalira musango. Nenze mbasabira busabizi mukisa. Nsaba Mukama okusooka obawo omukisa ogw'okwenenya, obawo okwekuba mu mutima. Kubana abali wano nga waliwo kyateeka okukola nga yavunaanyizibwa ku kyo, Mukama omuwa obuvumu obw'okukikola. Bw'aba nga waliwo ajulizibwako nga yalina okubaako kyalina okukola enkyukakyuka esobola okubeera mu bulamu bw'abantu bano, Mukama naye tuwe omukisa gw'okumwaŋŋanga. Tuwe omukisa okukolera awamu n'abantu bano kulaba nga babeera mu maka ageesiimisa era gakuweesa ekitiibwa. Kubanga tewali asanyukira mu bubi, era tewali asanyukira kubeera mu mbeera ng'ali mu bulamu naddala mu kkanisa oba obutaweereza. Nsaba nga nkwegayirira Katonda abantu bano bazze mu maaso, kubanga bawudde nga kibakakatako okujja. Naye okujja kwabwe kalibeere eddaala erisooka okulinnyibwako nga balinnya mu bulamu obuwanguzi. Sinkana abaami baabwe, sinkana bakyala baabwe. Bwe bava mu kampu meeting eno baddeyo wabeewo olukiiko oluli sirias olutuula lwogere ku nsonga enkulu ey'okutereeza obufumbo bwabwe. Tewali n'omu Mukama gwe wayitira kuzikirira. Ebintu bino bye bakola tebinyigiriza bulamu bwawe bwokka, naye ate beesitaza n'ababeetoolodde babeera maka gatakuweesa kitiibwa. Kyenva nsaba nga nkwegayirira emirimu gye bakola bawe omukisa, bafune ensimbi, babulwe ekyokwewolereza. Abeetaawo okusasula ewaabwe n'abeetaawo okusasula bafune ensimbi ze batwala mu bazadde. Naye ate ogonze n'emitima gy'abazadde baleme okulowooza okufunira mu baana, naye nabo bateekewo embeera eneeyisa abaana bwe Mukama okulongoosa obufumbo, ekkanisa ebeeremu obulamu. Nkusaba nga nkwegayirira Katonda abakadde b'ekkanisa abali wano n'abakulembeze ffenna n'abasumba tuwe okukolera awamu ku nsonga eno. Nga Ezira bwe yayimirirwa emabega Sekaniya n'amuwa obuwagizi, n'ekibiina ky'abakadde ne kibeegattako, n'ayimirira n'alangirira amateeka go, bonna ne beerayirira okugatuukiriza. Nsaba nga nkwegayirira abakulembeze bonna abali wano kabayimirire mu mugongo gw'omusumba Sserunjogi, bamuwe obuvumu alyoke ayimireyo nga buli kyalangira Mukama kyalagira nga kiri mu byawandiikibwa nga beetefutefu kisisa mu nkola. Ekkanisa yeebeeremu obulamu, esaala zaffe ziwunye akaloosa mu maaso go, zikkirizibwe. Kubanga Bayibuli etugamba nti omuntu yenna akyusa amatu go obutawulira amateeka n'okusaba kwe kwamuziza eri Mukama. Twagala Mukama Katonda abantu bano tereze ensonga zaabwe, bagondere ebiragiro bye ebiragiro byo n'essaala zaabwe ziyoke zikkirizibwe mu maaso go zonna, era balabe omukisa mu maaso go. Nkusaba nga nkwegayirira Katonda mba mulimu omuvubuka Musa abadde active nnyo mu camp meeting eno. Kyenzikiriza nti ne mu kkanisa ewaabwe muvubuka mukozi nnyo, n'abalabe sikonyeeko mannya Mukama naye nga bayayana okuweereza. Mukama tereza ensonga zaabwe, gyawe ebyokwewolereza byonna n'ebyokwekwasa. Bwe tuva wano kubeere kukola bukozi, enkiiko zituule, abooluganda batuule, buli ekikolebwa kikolebwe. Mukama tuddemu okudda mu lukuŋŋaana luno nga bali mu maka ge yagaza era gakuweesa ekitiibwa. Katonda affe beera wamu naffe, tetuyinza kwogera bina ntubimalayo. Naye nsaba nga nkwegaya tunuulya omutima gwa buli ssekinnoomu ali wano, ekyo kitatuukiridde, kitasaanire, kitasiimibwa mu maaso go.
bwe tuddayo nga tuva wano Mukama totuganya na kuddayo naye ekiro katusule nga tukifumintirizaako nga tukisabira nga tukiwonga mu maaso go Mukama buli tuleese nga tekisaanira kyokebwe mu maaso go. Tuwe emirembe mu maaso go Mukama. Tuyingidde essaawa zino entukuvu ez'okusinza n'okutendereza erinnya lyo. Tugenda kubeera mu kusinza kwokka okuyita mu Ssabbiiti eno yonna, naye wakati mu kusinza katuweeyo ssaddaaka z'emitima gyaffe, tugogolwe, tulongoosebwe, tukuzibwe, tubeere abasandira abasimibwa mu maaso go. Tuve mu kifo kino okuddayo mu maka gaffe ne makanisa gaffe ne ku mirimu gyaffe Mukama nga tujjuzibbwa amaanyi agatali ga bulijjo, ffe nga tukyusibbwa obuweereza bwaffe bukyuse ensi eno. Beera wamu naffe Mukama, tusibule n'emirembe gyo nga tuva wano. Obeere naffe ebbanga lyonna tunamala mu bulamu buno obw'ensi eno nga tubaala ebibala n'ebibala byaffe nga bibeerawo obutavaawo emirembe gyonna tusanga tuwangudde ensi eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.